bw'abadde ayogerako ne bannamawulire komisona okuva minisitule y'ebyobuvubi Joyce Nnyeko atutegeezezza ng'eggwanga bwe ligenda okwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku luno era ng'alaze nga bwe kigenda okubeera mu disitulikiti y'e Bugiri. The World Fisheries National Celebrations in Bugiri District Local Government. Today we are privileged to be joined by the Chief Administrative Officer of Bugiri, Mr. Geoffrey Wanyama. Ye amyuka akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Bugiri Wanyama Geoffrey ategeezezza nti ku mulundi guno wagenda kubaawo omusomo ku by'envuba ssaako n'okusomesa abavubi ku ngeri gye bagenda okwongeramu omutindo ku byennyanja. We want to enlist the knowledge of the students in as far as fishers are concerned, as far as the fisheries department is concerned. You know, when you are still studying, some of these components come in as small subjects. So we want to test and see what is the knowledge base of our students in as far as the fisheries section is concerned. Are they aware of what is happening in fisheries? Are they aware of how much income the fisheries sector is fetching for Uganda? Ate ku nsonga z'abavubi wamu n'ab'amagye ababadde bakontana ennyo ensangi zino, Wanyama ategeezezza nga bwe bagenda okuteekawo olukiiko nga lwakubeeramu abantu ab'enjawulo abanyigirizibwa basobole okumalawo enjawukana eri wakati waabwe kibayambeko okuddukanya emirimu gyabwe nga tewali kusikagana muguwa. Bye tuwulira mu mawulire ebya abavubi n'abakola ku byokulwanyisa envuba mbi. Bye bimu nga bwe mbagambye tujja kubeerako n'olukiiko ennaku 2 nga ffenna mmwe abakola ku by'envuba embi aba gavumenti n'aba factory ffenna nga tuli wamu okukwatiganiza eddoboozi n'okulaba ebizibu ebiriwo n'okulaba nti tukola ki tubimalako. Mu buufu bwe bumu atutegeezezza nga bwe balina ebbago ly'etteeka lye bateekateeka okutwala mu paaliyamenti nga singa liyiseemu lyakuyambako okuluŋŋamya abalunzi ku butya bwe bayinza okuddukanyamu emirimu gyabwe wamu n'okuyambako okutumbula ku by'obulimiko n'obulunzi mu ggwanga. Etteeka lye mbagambye erijja kugenda mu paalamenti bwe liba liyiseemu lyogera bulungi buli omu kyalina okukola n'omuntu owa bulijjo kyalina okukola okulaba nti ebikwatiganye ne kulwanyisa envuba mbi bitambula bulungi nga tewali kulwanagana. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.